Wetwogerera ng'ebyanita Amongo Speaker wa Parliament si birungi oluvannyuma lw'amawulire okufuluma era ne gasaasaana nga galaga nti ayina emmotoka gye yaguze emanyiddwa nga Rolls Royce ku buwumbi 3 n'obukadde 400 ebya siringi za Uganda nga ssente zino kigambibwa okuba nti ziyinza okuba nga zaamuwibwa musolo. Wuliriza bulungi nnyo gye buvuddeko twakuwa amawulire ku ssente ezisaasaanyizibwa mu Parliament n'ebimu kuzigenda ku bisaasaanyizibwako ssente ezo. Kakati waliwo amawulire agafulumye nga gagamba nti Speaker wa Parliament erya Uganda ya akwayalinze Rolls Royce Cullinan 225 modo ng'ebalirirwamu obuwumbi 3 n'obukadde 4 obwa siringi za Uganda paka ku buwumbi nga 4 ng'oggyeko emisolo n'ebintu ebirala bifaanana bwe tongenda kukubulira n'engeri gye yatuuseemu mu ggwanga erya Uganda n'ebigambo gye bigenda maaso n'okuba nga bisinzira okuba nga bitambula naye ng'amawulire gafulumye gye buvuddeko ne gashookinga bannayuganda. Kyokka teweerabira waliwo n'emmotoka mu mwaka gwa 2022 amawulire gafuluma nga galaga nti Speaker Anita Amongo mu mwaka gwa 2022 baagula emmotoka emanyiddwa nga 2022 Mercedes Benz gwali mwezi gwa 4 omwaka 2022 baagula emmotoka eno Mercedes Benz S500L AMG line cars. Emmotoka zino zaali 2 ng'emu ya Speaker Anita Amongo endala nga ya Thomas Tayebwa omumyuka we era amawulire ago twagakuwa bw'obanga obadde ogoberera newankubadde Parliament yasaasanya ssente ezo era neevaayo ne defending ekikolwa ekyo ekyokukwata ssente z'omuwi w'omusolo. Kakati kiba kitegeeza emmotoka ezo ez'omutawaana ennyo Anita Amongo zaalina ate kigambibwa okuba nti kwongeddwako n'emmotoka endala emanyiddwa nga Rolls Royce. Wabula waliwo envuvume ezigamba nti emmotoka eyo yaguliddwa nga birthday gift. Naye kyewunyisa ate mbu ku ssente ez'omuwi w'omusolo. Nina reports zengenda okuwa wano, nina n'obutambi bwengenda okuwa nga tuzzeeko kemabega ebimu ku by'obugagga Anita Amongo byalina ebiri mugenda maaso n'okuba nga byogeza abantu obwama. Emmotoka gye yaguze nkugambye egambibwa okuba nti yabadde birthday gift. Wabula emmotoka eyo ogyongera ku zino endala already ezibadde zimanyiddwa nti ate ezo nazo zaagulwa obutitimbe n'obutitimbe ku ssente z'omuwi w'omusolo nga bwe tuzze nga tugenda maaso n'okuba nga tubikugamba. Kakati n'ayingizaawo eno Rolls Royce neeyogeza abantu obwama. We twogerera embeera etandise okuba nga etabuka bannayuganda beebuuza ssente zino ziva ludda wa ng'eggwanga ligenda maaso n'okuba nga litabuka. Uliriza. In May 2026 May mwe tuli reports emerged that Anita Amongo acquired a Rolls-Royce Cullinan 2025 model valued at approximately 3.4 billion Uganda shillings to 4 billion Uganda shillings after taxes and freight. The Speaker reportedly claimed the car was a birthday gift from her bosses and defended her personal love for luxury vehicles amid public backlash. Uliriza nti mu mwezi guno gw'okutaano amawulire gafulumye naye kigambibwa nti emmotoka eno yandibanga yagulibwa na dda neebanga ebadde eri mu kuleetebwa nti mu mwezi guno gw'okutaano amawulire gafulumye era ne gatambula nnyo nga Anita Amongo aguze emmotoka obanga atuusizza emmotoka kapyata nga Rolls Royce Cullinan 225 modo ng'ebalirirwamu wakati w'obuwumbi 3 n'obukadde 4 paka ku buwumbi 4 ng'oggyeko emisolo ne entambula. Era Speaker Anita Amongo mbu ye yeewolerezza n'ategeeza nti eno yabadde birthday gift okuva mu baboosi be. Aboosi be be baani? Nti era ne yeewoleza n'ategeeza nti ye ayagala nnyo kye bayita lakizale era tasobola kwejjusa muba mwogere. Naye ng'ate okuddako emabega mu mwaka gwa 2023 Anita Amongo yennyini ya presiding over emmotoka 5 zikapyata muzijjukire ezo twazibawa ng'ezo zaaweebwa abaaliko basipiika ezo nga nazo zaayogerwa ssente n'obutitimbe ze bwali bwawemmenta. Kyokka nga ne mu 2022 Parliament yasipendinga 2.4 billion Uganda shillings okuprocuringa emmotoka 2 ze bayita 2 high-end Mercedes Benz S500L AMG line cars ezaava mu ggwanga erya UK. Parliament negenda maaso n'okuba nga espendinga akasente ako. Wuliriza, tubadde twakakuwa agamu ku mabanja Uganda gebanjibwa, tubadde twakakuwa budget engeri gyegenda maaso n'okuba nga efulumizibwamu era ne tukuwa ssente wajje zigenda okuva, tuzze nga tukuwa emisolo egigenda maaso n'okuba nga gyeyongera. Munnayuganda akaaya n'agamba gyandibanga emisolo gyaffe gye gigenda maaso n'okuba nga gigula bino. Emmotoka kapyata omukyala gye yayingizaawo nkugambye yeewolereza n'ategeeza nti emmotoka eyo erabika emmotoka eyo yabadde birthday gift okuva mu bakamaabe be baani? Ono Speaker wa Parliament bakamaabe either
ye government yemuteeka mu kifo ekyo naye ate kitegeeza yenze naawe bannayuganda kubanga ssente ezo ziba za muwi wa musolo. Kyokka nkugambye kweza emmotoka agenda kugattako emmotoka ziri ebbiri already z'abadde atambuliramu. Teweerabira nti n'amaka ge gaaliko ebibuuzo bingi nnyo era bannayuganda baakuba omudomo mungi nnyo oluvannyuma lwa Anita Among okwaniveiringa amaka ago agasangibwa e Bukeddeya nga kigambibwa nti ssente ekyamazima zisusse ezigenda maaso n'okuba nga zikozesebwa. Bino n'ebirala bye nkuleetedde bye njagala ogende maaso n'okuba ng'omanya mu vidiyo eno ogenda kutya, ogenda okuwulira obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente obugenda maaso n'okuba nga bukolebwa ku kutambula kwa Anita Among mu kaseera ng'eggwanga ligenda maaso n'okuba nga lyetegekera ekisanja eky'ekkumi wa Parliament y'e12 ekisanja ekijja kigenda okutandika mu mwezi guno gwennyini gwe tuli mu kakati. Njagala kubanga neebaza ggwe watambula naffe atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Nkuleetedde emmotoka eno eya Rolls Royce eri mu buwumbi nga 3 n'obukadde nga 4 naye nga ggwe ne bakuwa ey'obukadde 4 eyinza okukulema okufiidinga. Kakati eno ya buwumbi 3 n'obukadde 4 ate nga kigambibwa ssente ezo ziyinza n'okuba nga zeeyongeramu. Kyokka nga mu kaseera ke kamu ababaka baakulembera bagenda kufuna ssente buli mubaka obukadde obuli mu 315 nga ssente ezo zigenda kubayambako nabo okugula emmotoka empya zikapyata. Uliriza, sipiika agenda kuba avuga embi eyo Rolls Royce. Ababaka baakubiriza bagenda kuba bavuga emmotoka nga ziri mu bukadde 315 buli mubaka wa Parliament. Kati gwe abadde agamba nti tebalayira, wulira byogezaako okwagala okubasubya ababaka ba Parliament mu Parliament ey'eggwanga erya Uganda ng'ekubirizibwa omukyala Aleti Anita Among Nalongo nga n'emmotoka ze nazo nzikugambye ne ssente zigenda mu maaso n'okuba nga zireeta. Weebale kubanga okyagoberera katujjewo akalango kano nzije mbere nga mbikutemeratemera ogenda kutya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gwatambula naffe atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo updates zino n'ogenda maaso n'okubanga omanya eggwanga erya Uganda okumanya gagga. Wulira speaker wa Parliament emmotoka gy'avuga, emmotoka eno yazze etya? Wuliriza bulungi. The Speaker of Parliament Nalongo Anita Among yafunye emmotoka empya ekika kya Rolls Royce Cullinan 2025 model ebalirirwamu obuwumbi ebalirirwamu emitwalo egisukka mu 40 eja euro. Era okusinzira ku information etambula kigambibwa nti ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, wuliriza bulungi, emmotoka eyo ya bbeeyi era yazze etya? Okusinzira ku information gye tufuna ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, wulira nkugambye okusinzira ku sources ez'enjawulo okulira n'ekisaawe eky'ennyonyi Entebbe emmotoka eno we yayita era we yayingirira okubanga etuuka mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza sources ku kisaawe ky'Entebbe, Entebbe International Airport batugamba nti emmotoka eno boba bagamba a full size luxury crossover sport utility vehicle SUV was airlifted from Britain during the course of the last month. Okusinzira ku nsonda ezesigika ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe emmotoka full size luxury crossover sport utility vehicle SUV yatuusibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'eva mu ggwanga erya Britain oba mu ggwanga erya Bungereza katugambe emmotoka eno gye yava etuuke ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. The airlift was done by Mrs. Albeite Limited, by MS Albeite Limited, an England-based firm that was involved in the controversial procurement of 2 Mercedes-Benz 500S for the Speaker and Deputy Speaker of Parliament at 520,000 euros, 2.4 billion Ghana shillings, back in April 2022. The cost of the latest addition to Mrs. Anita Among's fleet of Prise luxury cars is set to rise to within the region of just under 4 billion Uganda shillings. This is once taxes have been paid
and the cost of freight from Britain as well as other clearance charges have been factored in. Uliriza kiwandiiko kifulumye olunaku olwaliro ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa kutaano mwaka 2026 nga batugamba nti emmoto kampani eya Mrs. oba MS Albete Limited be baleese emmotoka era be baleeta emmotoka ziri ebbiri Mercedes-Benz S500 500S ze nakugambyeko Mercedes-Benz ezo ze yagula S500 okwali eyiye Anita Amongo ne ya deputy we. Kati kigambibwa okuba nti ye kampani yeemu ye yaleese emmotoka eno ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor n'egimu ku mikutu egy'enjawulo leka nkikuyitireyitiremu otegeere obugagga Nnaalongo Anita Amongo oba ye abujjawo obaolyawo ensonga zikyagenda maaso n'okuba nga ziwanvuwa. Bannayuganda bakyebuuza ebibuuzo eby'enjawulo, emmotoka zino zivaawa, ssente zizigula zo zivaawa. Kakati wuliriza ekiwandiiko kino kye ngenda okuyitiramu nga kinnyonnyola 4 n'akattaano bino gye bitandikira. Wulira. Speaker Anita Amongo shops Rolls-Royce. Reports that Anita Amongo has acquired a 2025 Rolls-Royce Cullinan valued at billions of shillings have triggered widespread public debate and criticisms on social media, with the opposition figures and the commentators questioning the timing and source of the luxury purchase. Nti waliwo reports ezikakasa era ezikonfaminga ti Nnaalongo Anita Amongo akubiriza Parliament y'eggwanga erya Uganda yarisiivinze oba yaguze emmotoka ey'ebbeeyi emmotoka eyo Rolls-Royce ebalirirwamu obuwumbi n'obuwumbi ssente. Katikati nti bannayuganda bangi bali mu kwebuuza emmotoka eno lwaki ezze mu budde buno. Ekyokubiri ekirala kye beebuuza emmotoka eyo lwaki egulwa ssente ezo era ssente ezo zaavuddewa ezaguze emmotoka eyo. Ebibuuzo bikyali bingi nnyo ebigenda maaso n'okuba nga byebuuzibwa gwa mpuliriza naffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tubikuwa okusinziira ku kiwandiiko kino kyo kyafulumidde ku mukutu baguyita Age Uganda. Uliriza. According to information circulating online, the luxury SUV was reportedly imported from the United Kingdom and airlifted into Uganda by Albete Limited, a company said to have previously supplied high-end vehicles to Parliament. Okategedde. Company eyaleeta emmotoka ziri ebbiri z'enkulaze okwali ya sipiika yennyini n'ey'omumyuka we Thomas Tayebwa, emmotoka ezo muzijjukira tayipu ezo eziriko Anita Amongo 1 nga bw'ogirabaawo. Kati company ya shippinga oba yatambuza emmotoka ezo oba yali mu ddiiro y'okupurchasinga emmotoka ezo ye company yeemu era eyaleese zino bagiyita Albete Limited. Emmotoka baagirese okuva mu ggwanga lya United Kingdom ebalirirwamu obuwumbi 4 nga buli kimu kisasuddwa. Bannayuganda beebuuza ssente zivaawa. The vehicle estimated to cost about 440,000 euros, approximately 2.2 billion Ugandan shillings before taxes. Emmotoka eyo mbweri egula euros emitwalo 44 nga muzawano bwe buwumbi nga 2 n'obukadde 200 nga tekuli musolo na birala. Was reportedly assessed taxes amounting to between 1.2 billion Ugandan shillings and 1.6 billion by the Uganda Revenue Authority. Nti emmotoka eno eri yaguliddwayo obuwumbi 2 n'obukadde 2. Emisolo ne gitwala akawumbi kamu n'obukadde 2. Era ne wabawo n'eza URA omusolo nga gwatutte wakati w'akawumbi akamu n'obukadde 2 n'akawumbi akamu n'obukadde 600 nga ezo kitongole kya URA kye kyazimuggyeko. Bagamba nti the reports emerged just weeks before the anticipated swearing in of Uganda's 12th Parliament and have fueled renewed scrutiny of the lifestyles of top public officials amid ongoing economic pressures facing many Ugandans. Uliriza. Bannayuganda bagamba era nga beebuuza bino lwaki bizze nga Parliament eno bagenda kulayira, Parliament ye12 bagenda kulayira, kyokka ate nga n'ababaka ba Parliament bagenda kufuna obukadde 312 olumala okulayira nga ssente zaggula byuma bipya. Kakati Anita Amongo abakulembera agenda kuba avuga emmotoka ya buwumbi 4 nga ye omubaka gwa atula mu Parliament gyakubiriza avuga emmotoka ya bukadde 3. Bwe munnayuganda ojja kuba ogenda awo maaso n'okuba nga obirengera era ng'obiraba nga bigenda maaso n'okuba nga bibeera
ojja kulaba omubaka wo ng'avuga emmotoka ya bukadde 315 nga sipiika amukubiriza avuga emmotoka ya buwumbi 4, ojja kugenda maaso n'okkuba engalo ogambe nti wamma Uganda tulina, onaawulira. Norbert Mao weighed into the controversy during a public discussion shared online, linking Amongo's international sanctions to alleged corruption rather than Uganda's Anti-Homosexuality Act. Waliwo akatambi ke twabawaddeko nga Norbert Mao, jjukira Mao ayagala bwa sipiika, ate Anita Amongo ye sipiika. Kati Mao yategeezezza nti Uganda bw'enaaba yakwetikulako bizibu bimu, emmotoka ebintu nga bino, Anita Amongo yandibadde tasaanidde kubeera sipiika kisanja kino, olw'ensonga nti ye yagambye alinga omulwanyi ali damaged. Zino sanctions ze baamukuba tetuzitwala for granted. Mao ng'agamba Anita Amongo yandibadde taddamu kubeera sipiika wa Uganda olw'ensonga nti sanctions zino zijja kuleka eggwanga mu mbeera ey'akaseera akazibu, olw'ensonga omukyala aliko sanctions ate mwe mwagala asigale nga sipiika. Kyokka nga n'ebimu kubisa sanctions si ye byagamba mbu simanya kuyisa tteeka lya bisiyaga. Mao agamba nedda, ekikubisa Anita Amongo sanctions buli buwanguzi n'akwata ssente z'omuwoomusolo n'azikozesa nga bw'ayagala. Kati simanyi oba Mao yabadde ategeeza kino nti eyo emmotoka naye eyinza okuba yamulumye oba oliawo nga omukyala yageze maaso n'okuba nga agyeyiwamu. Kakati wuliriza bulungi nnyo, tukyagenda maaso n'okuba nga tukuwa bino, emmotoka eyo nkugambye ereese ebizibu. Speaking during a conference call with 4 people, including Mr. John Musinguzi Rujoki, the Commissioner General of the Uganda Revenue Authority, Mrs. Amongo confirmed that she was indeed the proud owner of a Rolls-Royce Churinan. Mrs. Amongo hastened to add that she had not paid for the 5-seater luxury SUV. Uliriza nti Anita Amongo kirabika aba URA baamukubidde akasimu nga bamubuuza oba ddala ye nannyini mmotoka eyo. Era aba URA baamukubidde n'akkiriza nti ekyamazima ekituufu emmotoka eyo yange, nze nannyiniyo, wabula n'abategeeza si nze nagiguze. Yabagambye it was a birthday gift. Bwatyo bwe yategeezezza. Yabadde ku ssimu ng'ayogera n'abamu ku bakungu mu kitongole kya URA. Omukyala oba omukungu omu amanyiddwa nga Musinguzi Rujoki, John Musinguzi Rujoki, omu ku bakungu okuva mu kitongole kya URA, babadde bamukubidde essimu nga babuuza baagala okumanya ku nsonga ezikwata ku mmotoka eyo. Anita Amongo n'abategeeza nti emmotoka kituufu yange naye yabadde birthday gift. Nange waliwo eyampadde ekirabo ekya birthday nga nino kyaniriza naye sinze yagigula ku ssente zange, wabula emmotoka yo yange. Official records indicate that Mrs. Anita Amongo was born on November 23rd, 1973. And this publication was unable to establish whether the car, Rolls-Royce's first all-wheel drive vehicle, was a belated birthday gift or rather one sent ahead of her next birthday later this year. Uliriza. Anita Amongo yategeezezza nti it was a birthday gift. Kyokka bwe weetegereza birthday ya Anita Amongo yazaalibwa nga 23 omwezi ogw'Ekkumi ogwa Novemba, ye birthday ye. 23 omwezi gwa Novemba Anita Amongo lunaku lwe baamuzaala. Kyokka ate yabagambye nti kino kyadde kirabo ky'amazaalibwa. Kati waliwo ebibuuzo. Amazaalibwa ge agawedde we baamuweera emmotoka eno oba baamuwadde ekirabo ky'amazaalibwa gwe ag'omwaka guno ogujja? Awo nno ne wabaawo ebibuuzo okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nti Anita Amongo yazaalibwa nga 23 ogw'Omwenda. Bw'okebera ku birthday ye naffe tugenze maaso n'okuba nga tugikeberako wano era nga kituufu nga batulaga Anita Amongo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Novemba omwaka 72 era ayina awezezza emyaka 52 egy'obukulu. Kyokka ate emmotoka eyazze agamba nti kirabo ky'amazaalibwa ge. Kati ebibuuzo bijja, ekirabo ky'amazaalibwa ga mwaka guno nga wakyabulayo emyezi oba ekirabo ky'amazaalibwa g'omwaka oguwedde nga birthday yaggwa dda ng'oba oli awo baagimuwanga ekirabo n'alwawo okugijjayo. Awo ne wabaawo ebitagatta. The Speaker and her husband, Mr. Moses Magogo, were both sanctioned by the United Kingdom, where the Rolls-Royce Churinan was purchased, and the United States in the first half of 2024. Emmotoka baagijje UK gye baagiguze. Nti era si ye yasasudde ssente ezo. Kyokka ate nga Anita Amongo eggwanga gye baaguze emmotoka, eggwanga lyamukuba dda sanctions. Ye ne bbaawe Moses Magogo. Kakati ani yaguze emmotoka? Yaguliddwa mu linnya ly'ani? Ebibuuzo byongera okujja. Emmotoka yaguliddwa mu linnya lya Paalamenti ya Uganda.
emmotoka yaguliddwa kwegamba eyamuwadde ekirabo ye yagula emmotoka eno oba ebibuuzo bikyali bingi nnyo naye ffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Wuliriza. The sanctions, which included travel bans and asset freezes, brought on after being linked to the Iron Sheet corruption scandal, do not bar her from receiving anything purchased from either country. Mrs. Anita Among accused her detractors of peddling the story for purchases of alarming her bosses about her latest acquisition. Among, however, hastened to add that her bosses were already aware that she had got the vehicle, adding that they are aware of her love for cars. The matter of the Rolls-Royce came to light amid unverified claims that Mrs. Among had paid only 100 million Ghana shillings in taxes for the car. Mr. Musinguzi, however, clarified during the conference call that a tax of 1.2 billion Ugandan shillings had been levied on the car by the taxman. He further revealed that Mrs. Among had entered an arrangement with the taxman to have the tax cleared in a staggered manner. Uliriza. Okumanya ebibuuzo bingi nnyo ebiri wano okusinziira ku kiwandiiko kino. Batugambye Anita Among yategeezezza nti bakama be bakimanyiiko era bamanyi bulungi nnyo nga bw'ayagala nnyo emmotoka ez'ebbeeyi. Bo bakimanyi nnyo mbu ye alina laavu nnyingi nnyo ku Luxury cars. Emmotoka ez'ebbeeyi bakama be bakimanyi bulungi nnyo nti azirinako omukwano era ensonga lwaki bazimuwa ng'ebirabo okategedde. Era kigambibwa nti emmotoka eno mu kuyingira yasoose kujja mu mbeera ya nkukutu era nga tewali yagala kugamba nga biringa ebitategeerekeke. Wabula oluvannyuma lwa mawulire okutandika okusaturatinga mpola mpola wabaawo okuba okuliikinga mu kwagala okumanya ani nannyiniyo era ebintu bino byavudde ku ki. Amawulire mu kusaturatinga gasaturatinze gagamba emmotoka ya bbeeyi naye esasula etya obukadde 1,000 nga gwe musolo. Ne bagamba obukadde 1,000 ng'abalala balaba bungi nnyo emmotoka esasula etya obukadde 1,000 nga gwe musolo. Ate abalala bagamba lwaki esasudde obukadde 1,000 yaani. Omu ku bakola mu kitongole kya URA n'avaayo ne information era baabadde ku conference call ye ne Anita Among n'omuntu omulala. Ku conference call eyo ono omukulu okuva mu kitongole kya URA Musinguzi, John Musinguzi we yakakasirizza kyekituufu Anita Among yasasudde akawumbi kalamba n'obukadde 200 nga za misolo era nga tugenda kusisinkana tulabe engeri gye tugenda okuba nga tuzifuna nga URA. Emmotoka n'olwo neetegerekeka nti ya Anita Among ne ssente zaayo. The URA Commissioner General went on to tell Weekend Monitor that the 100 million Ghana shillings that is being touted was only the initial payment. Yategeezezza aba Daily Monitor nti olw'okuba muwulira abantu boogera nnyo ku miliyoni 10,000 eyo yabadde deposit oba yabadde initial payment Anita Among gye yakoze okusooka okusasula ku kawumbi akalamba n'obukadde 200 ezaade zinogera mu URA clearing emmotoka eyo. Anita Among yasoose n'asasulako obukadde 1,000. Kati abaalabye obukadde 1,000 ne bagamba mmotoka kyeyo kati naawe envuvumo we zaatandikidde. The revelation comes after the taxman parted the company with Mr. Asadu Kisitu, its erstwhile Commissioner of Customs. Mr. Kisitu, who was replaced by Mr. Henry Kwaligonza Bienchia, left his position at URA shortly after the Rolls-Royce Chirium was imported. It is not entirely clear whether his departure is directly linked to the imported duty that the SUV attracted. Uliriza waluwa nebitagatta. Ekifo omukulu ono kyalimu amanyiddwa nga Asadu Kisitu akolanga erstwhile Commissioner of Customs mu kitongole kya URA. Mbu yava ku mulimu ng'emmotoka ye emaze okubeera imported. Ne bamusikiza Mr. Henry Kwaligonza Byenkya yamusikira n'adda mu kifo ekyo. Era agenda okujja ng'emmotoka eyo yali emaze okubeera imported. Kati mbu waliwo ebyebuuzibwa ono yandibanga oli eyagobebwa ku mulimu oba sigambye nti yagobebwa. Yandibanga ono bamuyisaani ono eyava ku mulimu Kisitu. Ebibuuzo byebuuzibwa ekyamujja ku mulimu kyekuusa ku mmotoka eyo oba oliawo nga yata information oba byali birala. Ebibuuzo bikyali bingi. Anita Among now joins an elite club of business leaders
tycoons, celebrities, entertainers, and sports stars who own a Rolls-Royce Cullinan. The list also includes royalty. The SUV was what King Charles II was gifted for his coronation. Business leaders who own a Rolls-Royce Cullinan include Mukesh Ambani, the Indian tycoon who has business interests in the neighboring Kenya. Mr. Ambani, one of the wealthiest men in the world. Uliriza bagamba Chanita Amongo okutuusa emmotoka eno yalinnye mu lubu lw'abasajja ababedde oba abasajja n'abakazi abantu ab'amaanyi abayina emmotoka ez'amaanyi n'ebyobugagga ebirala. Uliriza Anita Amongo akikubye abantu abayina emmotoka ezo ba business leaders, city tycoons, celebrities and entertainers kyokka nga ne mu Uganda batono. Sports stars who own Rolls-Royce Cullinan. List eyo eriko n'obwakabaka bwa Bungereza King Charles II yaweebwa emmotoka eyo y'omu ku batono ennyo abagiri. Byenjogerako bino byansi yonna si mu Uganda. Eyinza n'okuba mu Uganda yeesoose. King Charles II yaweebwa emmotoka eyo ng'ekirabo ku matikkira ge. Mukesh Ambani ono musajja mugagga nga y'omu ku basajja abasinga obugagga mu nsi yonna. Asangibwa mu kibuga Nairobi eky'e Kenya. Y'omu ku bantu abatono ennyo abayina emmotoka ekika ekyo. Ruben Singh, owner of Jewish Collection, and Amjad Shithara, chief executive of BBC Group, also owns a luxury SUV. Uliriza omulala ayina emmotoka eyo ono chief executive owa BBC, British Broadcasting Corporation, mu ggwanga erya Bungereza, alina emmotoka eyo. Bamuyita Ruben Singh. Alina company bayita Jewels Collection. Alina kye bayita Amjad Sitara, ye chief executive wa BBC. Agambye okuba nti naye ayina emmotoka eyo luxury SUV. The vehicle appears to be popular among the wealthy in India thanks in no small part to its custom options. Celebrities and entertainers like Shah Rukh Khan, Ajay Devgn, Arjun, Bushman Kumar, and Urvashi Rautera have. Uliriza emmotoka zino kigambye okuba nti zisinga mu bagagga b'e India. Abo bewulidde nkusomera be bagambye okuba nti be bayina emmotoka ezo. Mu Africa, ulire ziri mu Africa mokka. In Africa, Ghanaian artist Shatta Wale is known to own a Rolls-Royce Cullinan. Nti mu lukalu lwa Africa, omuyimbi sita ow'eggwanga erya Ghana amanyiddwa nga Shatta Wale yalina emmotoka eyo. Elsewhere, sports star like Patrick Mahomes, white Cullinan, and Odell Beckham Jr. Customs orange interior are known to have broken the bank to own a vehicle renowned for its immense box presence and exceptional comfort. Uliriza mu Africa olowooza emmotoka simbale. Uganda's entry into the elusive club of countries with the Rolls-Royce Cullinan owner belies many deep-seated issues. The East African nation is among the 47 least developed countries in the world. Its nominal GDP per capita oscillates anywhere between $1,000 4 million Ugandan shillings and 1,374 US dollars, with most of the country's population living in abject poverty. Despite all, in fact, because of the economy is heavily agrarian. Uliriza batugamba nti emmotoka mu East Africa yesoose mu ggwanga erya Uganda. Anita Amongo yagirina, tewali mulala yenna agenda maaso n'okubanga owninga emmotoka eyo. Anita Amongo ye muntu asoose ogenda maaso n'okubanga abeera nayo, era kigambibwa kakati nno bigenda maaso nga newankubadde bannansi bagenda maaso n'okubanga beeyaguza lujjo, emmotoka yo egenze maaso n'okubanga etuuka mu ggwanga erya Uganda. Ebya safety biki n'amafuta ebyo sijja kugendayo, kiwandiiko kinene nnyo. Genda ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor official website, bajja kuba osangayo ekiwandiiko ekyo, ogende maaso n'okubanga okisoma, ojja kutegeera ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Guno si gwe gusoose. Mu ggwanga erya Uganda lye limu waliwo emmotoka ezaagulibwa era sipiika wa palamenti y'omu
basipiika abavuddeko siwulirangako sipiika ng'ayina emmotoka bwetyo obanga agaba emmotoka bwe zityo. Kakati wuliriza, Anita Amongo era ayina emmotoka ez'ebbeeyi ezaamuweebwa naye nga bano palamenti ye yazigula, jjukira yagikubiriza. Gwali mwaka gwa 2022 mu mwezi ogw'omusanvu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 7, public approval as parliament buys 2.8 billion cars for speaker and deputy speaker. Babagulira emmotoka za buwumbi 2 n'obukadde 8 bombi speaker ne deputy we, wabula kirabika zaali tezibamala okusalawo ne bafuna endala. Ezo zaali za 2022. The 2022 Mercedes-Benz purchase in April 2022, Parliament spent approximately 2.4 billion Ghana shillings to procure 2 high-end Mercedes-Benz S500L AMG line cars for Speaker Anita Amongo and Deputy Speaker Thomas Tayebwa. Parliament defended the purchase as a cost-saving measure to replace aging ceremonial vehicles that were expensive to maintain. Ennaku z'omwezi gw'okuna nga 22, Parliament ya spending obuwumbi 2 n'obukadde ng'ebikumi 4 nga bagula emmotoka ezaakabye ennyo Mercedes-Benz S500L nga bazigulira sipiika n'omumyuka we. Era Parliament ya defending ekikolwa ekyo ne bategeeza nti munnange ezo emmotoka z'ogenda maaso n'okubanga olabaawo baazigula mbukukekkereza. Mbolo waliwo ezaali zikaddiye ceremonial cars ez'emikolo Speaker wa Parliament zaalina okubanga akozesa ng'atuuka ku mikolo, mbwe zaaliwo zaali zikaddiye mukadde ako nga balina okukekkereza ssente, era baakekkereza ekimala okusobola okugula ezo ezaabalirwamu obuwumbi 2 n'obukadde 400 ezigenda mu maaso n'okubanga zoogeza abantu obwama. Kakati wuliriza, tukyagenda mu maaso. Kyokka kweyo nga kwe tugatta eno Rolls Royce, ate nga kweyera kwe tugatta ababaka ba Parliament abagenda okuweebwa obukadde 315 nga nabo bagenda maaso n'okubanga beeyagala bavuge ku mmotoka ez'omutawaana ennyo nga Speaker wa Parliament gyakubiriza yegenda okugenda maaso n'okubanga ezibawa. Gift to former speakers. Mu mwaka wa 2023 era Speaker y'omu yakwata emmotoka 5 Toyota Land Cruiser LC 300 baziwa abaaliko ba Speaker ba Parliament, era ng'emmotoka ezo za spending obuwumbi 3 n'obukadde 15 ez'omuwi w'omusolo nga zigenda maaso n'okubanga zigulibwa. Kakati bino byonna njagala okutegeeza nti ku ebyo tugenda maaso n'okubanga tetubikutuusako. Wulira wano. This is one of the 2 Mercedes-Benz S500 cars that Parliament procured from UK for Speaker of Parliament Anita Amongo and her Deputy Thomas Tayebwa. The second vehicle is expected in the country before the end of the week. Parliament is reportedly spending 2.88 billion shillings on acquiring the 2 vehicles, inclusive of freight charges. This implies that each vehicle will cost 1.44 billion shillings. A UK company, Albeit, secured the contract after 3 other suppliers failed to meet the requirements. These included Spear Motors Limited, which quoted 2.9 billion shillings above 2.88 billion shillings charged by the winning bidder. Spear Motors had also pledged to deliver the vehicles in a period ranging from 7 to 12 months, instead of 5 months stated in the bidding documents. Another company, Suma Bolt Logistics Limited, did not have a manufacturing authorization and a clause in their memorandum of understanding that confirmed their registration for the business of selling of motor vehicles. The third company, Maybach Motors Limited, was only able to supply Toyota brand motor vehicles instead of Mercedes-Benz. Uliriza, ate speaker yakugambye yayina omukwano omungi ku mmotoka ez'ebbeeyi. Kati mbwe ekyabagana okugula emmotoka wano e Uganda, mbwe wano mu kampani ze Uganda zaali zisobola kusappulayinga simanya zi Toyota bikoze bitya nga tebatobola ng'emmotoka Speaker Anita Amongo zaayagala nga kampani zitunda emmotoka mu Uganda tebizizirina era nga tezizisobola, ne bagenda mu ggwanga lya UK ne bagula emmotoka nga bw'owulidde ne kampani ezagenda maaso n'okubanga zisapulayinga emmotoka ezo. Speaker wa Parliament akugambye ye alina omukwano ku mmotoka ez'ebbeeyi luxury cars, era mbu ne bakama be bakimanyi. Kakati gwe atakimanyi kitegeerere kati nti ye munnanga alina omukwano ku mmotoka ez'ebbeeyi era ne bakama be bakimanyi era kimanyiddwa. The purchase of these vehicles has met a backlash from some government officials and the public, describing it as unnecessary expenditure given the difficult economic times. However, in the letter to the Executive Director of Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority on 4th March April 2022,
Parliament declared that the vehicles used by Kadaga and Oulanyah administration were in poor mechanical condition and not befitting of the current office holders. Commissioner of Parliament Prosia Kampurira Mbabazi explained why the Parliamentary Commission approved the procurement. It's a parliamentary car. If they are not in office, they will not take these cars home. So let people not confuse the country that they are buying for the Right Honourable Anita Among a car. The Right Honourable Anita Among can buy for herself a car. The Right Honourable Tayewa Thomas can buy for himself his own car. And I want to tell you, they have even been driving better cars than the cars they are being given here at Parliament. Government expenditure towards purchasing vehicles for public servants and politicians, fueling and maintenance has gone up in the recent years. According to records of the Auditor General's report, for the 2020-2021 financial year, government spent nearly 118 billion shillings to purchase vehicles in the last 3 financial years. In 2018, Kira Municipality MP Ibrahim Semujunganda had mooted a motion for government officials to get cars on hire purchase. However, the motion suffered a stillbirth. If, for example, you are a minister, you will decide which vehicle you want to drive. We give you a loan and tax-free, and you buy your vehicle. And this has many advantages. First, you will never abuse a vehicle that is yours, that you own. You will never use it to ferry charcoal, you will never use it to ferry bricks, but you can also use it for what you want without any limitation. If you want to take your children to school, it is your vehicle. Kakati ebigambo byatabuka mu parliament. Oluvannyuma lw'amawulire ago nti speaker wa parliament yali aweereddwa motoka naye nga bakugambye nti ssente tezaali zaabwe wabula ssente zaali za parliament. Naye ani akubiriza parliament ng'era y'Anita Among. Kakati okugenda maaso n'okubanga twetegereza, uliriza bulungi nnyo bye tuzudde wano. Kigambibwa nti budget ebadde ng'erinnya okuva Anita Among we yafuuka speaker wa parliament. Kyokka jjukira bakugamba abeera ayina sse y'amaanyi ku ssente butya bwe zigenda maaso n'okubanga zitemebwatemebwa. Wuliriza. Under Anita Among's leadership, the parliamentary budget has reportedly tripled, giving her significant discretionary control, which critics cite as a driver of opulence. Anita Among okuva yafuuka speaker wa parliament, budget ebadde erinnya era nga kigambibwa okuba nti kino kye kimuwa control okubeera nga genda maaso n'okubanga apurchasinga bino oba oliawo n'ogenda maaso n'okubanga bino bituukawo okubanga asobola okufuna emmotoka ez'ebbeeyi n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kakati ne njagala nkutwaleko emabega. Budget zino zizze zirinnya zitya? Anita Among nga tannafuuka sipiika, financial years ne budget, total budget zaali za njawulo. Anita Among yafuuka sipiika, budget okwekubisamu emirundi 3 okutripolinga. Wuliriza. Mu 2015-2016 yali sipiika yali Rebecca Kadaga. Budget yali etya? Njagala nkuweewo bulungi wano. Wuliriza. Batugamba financial ya 2015-2016 Uganda yalina total budget ya 24 trillion obutabalika 24. 2018-2019 obutabalika bwali 3.2. 2021 obutabalika bwali 4.5. 2022 obutabalika bwali 4.2. Wakati awo waliwo Rebecca Kadaga ne Jacob Oulanyah nga be basipiika. Era okusinzira ku information, Anita Among full budget under Anita Among, first full budget under Anita Among yali 2024 2023 financial year. Total budget bwali obutabalika 48. Ekisanja kye yasooka okubeerawo budget nga ye speaker, budget eyo yali ya butabalika 48 n'obuwumbi 100. Wabula mu financial year yaddako nga Anita Among ye speaker, budget yalinnya paka ku butabalika 5.2 n'obukadde 7. Mu mwaka ogwaddako 2024-2025 financial year nga Anita Among ye speaker, budget yalinnyira ddala paka ku butabalika 7.2 n'obuwumbi 100. 72.1 trillion Ugandan shillings. Anita Among mu financial year yaddako nga ye speaker kweyongerako, then ne mu financial ya 2026-2027 eno financial year gye tubaddemu ya 2025-2026 tubadde ne total budget ya butabalika 7.2 n'obukadde n'obuwumbi 400.
Then mweno gye tugendamu ya 2026 2027 sente zalinnye obutabalika 84 n'obuwumbi 400. Kati Anita Amongo yajjira budget yali ya butabalika 48. Olwalero we twogerera ya butabalika 84. Rebecca Kadaga we yabeererawo budget mu 2015 2016 budget yali ya butabalika 24 mu financial ya 2015 2016. Mu myaka nga 10 budget erinye paka mu butabalika 84 wali bwali butabalika 24. Kakati eyo kyensonga gyenjagadde ogende maaso n'okubanga otegeera emyaka giringa wakati w'omusanvu ne 10 ekigenze maaso n'okubanga giyitawo. Kati wakati awo mu mwaka gwa 2022 Anita Amongo ng'ovudde kwene emmotoka Rolls Royce waliwo emmotoka ze baamugulira nti zino mmotoka za mikolo z'owulidde ng'akatambi bwe kakugambye nti ezo sizize si ye yazeegulira era newankubadde si ye yazeegulira nti era alina n'obusobozi obwegulira ezize naye ebigambo bibadde bitambula bityo. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo naddala gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kaleka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Emmotoka ezo ze yagula nazo zaaleeta omuliro. The purchase of 2 luxury cars of about 2.88 billion Ghana shillings for the Speaker of Parliament and her deputy has been criticized by the public, calling it intensive due to the country's economic situation. Emmotoka ezo ekyamazima okusinziira ku mbeera eggwanga mwe liri ne mwe lyali ebiseera ebyo ekyamazima emmotoka ezo zaali za bbeeyi nnyo era nga tezigwanidde kubeera nga zireetebwa oba nga zigulibwa omuntu ali mu office egenda maaso n'okubanga ate esaavinga bannayuganda. Kakati ye Anita Amongo ebyo nga tobimunyumiza. Kakati mukadde kano yayingizzaawo kapyata kyokka kigambibwa jjukira n'ebyennyumba ye byaliko ebibuuzo. Kigambibwa nti budget nti zino ssente bwe zibanga ddala zaavudde mu nsawo ya muntu nga yabadde birthday gift oyo muntu mugagga nnyo wabula we zibanga zaavudde mu nsawo ya mwi wa musolo bannayuganda kaweddemu kubanga mu mwaka gwe gumu obuwumbi 166 butegekeddwa bwo bwamaze dda okufunibwa. Bakugambye obuwumbi 166 billion Ghana shillings zo zategekeddwa dda teziriko kulinda teziriko kubanja weeziri zigenda kubanga ziweebwa abaka ba parliament abapya basobola okugenda maaso n'okubanga beeyozaako enfuufu nga bagula emmotoka empya zikapyata obukadde 315 buli mubaka. Wuliriza bulungi nnyo nga tugenda maaso n'okutuusaako. Tukitegedde nti Parliament emaze okuteeka ku bbali obuwumbi 166 nga zino zigenda kugabirwa ababaka mu Parliament eno ye12 etandika zibayambeko okwegulira emmotoka kapyata. Okusinziira ku nteekateeka buli mubaka wakuweebwa obukadde 315 nga zino ziri nnyo okuva ku bukadde 200 ezaweebwa ababaka mu Parliament ekomekereza emirimu gyayo. Kyokka babalwanirira enkozesa ya ssente z'omuwoomusolo buno babuyise bukuusa nga bagamba nti ababaka tebagwana buwanana buno. Katubirabe mu bujjuvu. Olunaku lw'eggulo Palamenti bagisomedde ebigenda okubeera mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ng'eno egenda kubeera ya busenkaaga mu 9 mu buwumbi 399. Ku nsimbi zino omutemwa gwa kasekamu n'obuwumbi 59 ziteekeddwa ku bbali zikozesebwe Palamenti y'eggwanga gendererwa kyakwanguya mirimu gya Palamenti omuli okukola amateeka okulondoola embalirira y'eggwanga okutumbula okukiikirirwa n'ensonga endala. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno era akakiiko ka Palamenti ak'embalirira kaataddemu obuwumbi 166 n'obukadde 8 zino nga zigenda kuyambako ababaka ba Palamenti e12 okugula emmotoka ezigenda okubatambuza okukola emirimu gyabwe. Palamenti eno ye12 egenda kubamu ababaka 529 nga buli omu akuweebwa obukadde 315 yeegulira emmotoka nga zino zeeyongedde okuva ku bukadde 2 obwaweebwa buli mubaka ali mu Palamenti eno emalako ekisanja kyayo okwegulira emmotoka. Julius Mukunda akulira ekitongole ki Civil Society Budget Advocacy Group ekitakabanira enkozesa y'ensimbi z'omuwi w'omusolo ennungi atubuulidde nti ababaka tebalina nsonga baweesa nsimbi zino zonna kugula mmotoka kuba okulondoola kwabwe kw'emirimu olumu bakukolera mmotoka za Palamenti.
ngafa banache batugamba nti zino sente zitugenda kuwa aba members of parliament zino sente wastage of resources tewali kyamanyi zigenda kutuyamba ngaffe abana Uganda. Lwaki nti olwaleero ngaffe mu Uganda tetulina abasawo abamala abakola mu madwaliro. Jjukirako nti almost buli mwaka usanga nti wali abeediimi tebaagala kusomesa, tebaagala kukwalwako emisaala emisala. Kyokka Mukunda agamba nti gavumenti yeetaaga okuwabulwa kuwa erina okuteeka ensimbi okusobola okuganyula bannayuganda okutwaliza wamu. Tukimanyiko nti olwaleero mu ggwanga lyaffe lyonna ekitundu half y'eggwanga mu disitulikiti y'eggwanga tetulina aba extension workers. Bano abakugu bakuyamba nti olwaleero tolima omusana genda kujja mungi oba nti bino byolime byogenda kulima si birungi. Jukira tulina PDM abantu 95% abafuna sente za PDM bagenda mu byobulimi. Tetulina abato wabula. Ono agamba nti ababaka basuubira okweyongera omusaala kubanga bano kati bakola emirimu gya gavumenti egisinga obungi nga n'olwekyo ensimbi ze bafuna olumu tezibamala. Ye bw'atuuka mu palamenti yeefuula nga ka gavumenti akatono akatinitini. Kyova olaba nti bw'atuuka mu palamenti asookerako okugula ambulance iringa eddwaliro. Jjukira ambulance mulimu gwa gavumenti. Bw'ayingira bw'aba ekyokusaka nga atanga kusasulira abantu school fees. Bw'abanga tamala kutuula nga yatanga kukola enguudo, okukola ebyamazi. Kati ekyo kimuwa pressure nyingi okugezaako okufuna sente z'ateeka mu kkooti. Kati ng'ovudde ku ky'okubagulira emmotoka era babawa ensimbi. Uze mu parliament tukuwa transport refund. Ate tukuwa ne town service nti wange otuuse e Kampala waba byoyagala kukola mu Kampala tukuwa nakalawo nsa akakutambuza mu Kampala gy'osula okujja mu parliament. Omuntu omuwi w'omusolo ebyabikola. Okuva mu August 2021 embalirira ya parliament ez'erinnya okuva ku buwumbi 600 nga kati etuuse ku tiriyoni 1.59 nga wetwogerera bano beetaaga obuwumbi 9 okugenda eri okuzimba ekizimbe kya parliament ekipya n'okukola ku projekiti z'okuzimba endala eza parliament. Balina ekizimbe kyabwe kyandibona kyaggwa dda myaka 5 egiwedde. Kirowooza nti ne parliament eno egenda kukimala empya egenda kujja. Lwaki nti tebakyakina mu interest. Kati baagala bagende banoonye rento bafune omuntu barentinga space endala. Mu ngeri emu bano mumwagwe b'ensimbi ogujja bagenda kwetaaga ensimbi endala obuwumbi 5 obugenda okukozesebwa mu kujjanjabwa kw'ababaka mu nkola ya insuwa. Okitegedde mu financial yejja abaka ba parliament bagenda kwetaaga obuwumbi 5 nga za kujjanjaba ababaka ba parliament bokka. Kyowerabira titwakuwadde n'enteekateeka gye balina nti ku mulundi guno ne allowance baamugaziizaamu. Ba family members babadde bajjanjabirako omubaka ku mulundi guno baabagaziizaamu. Akubiriza parliament ayingizaawo ekyuma ekipya obuwumbi obukunukkiriza mu 4 obwa siringi za Uganda nga n'omusolo gumaze okubanga gukiriyalingibwa. Nalongo Anita Amongo aboogera ne boogera ebikankana. Uganda onaawulira kano kaba kabonera akalaga nti Uganda ngagga oba kaba kabonera akalaga nti Uganda ekkirira. Ojja genda mu comment section yompendowoozayo kwe tujja okusinzira ogenda mu maaso n'okubanga tubikutuusaako. Wabula ababaka ba parliament nga bawulidde nti babawadde bagenda kubawa emmotoka za bukadde 315 sente zino zaalinnye. Kweyongeddeko kumpi obukadde nga 10 oba obukadde buli nga 85 kubanga mu kisanja ekiwedde baafuna obukadde 200,000 era okuzaako kemabega abaka ba parliament babadde nga bafuna sente zino zibadde nga mmeka. Kankulage engeri gye zirinnyeemu ogenda kutya. Ngenda kuzaayo mu bisanja 5 ba parliament ya 4 emabega. Parliament ey'omwenda buli mubaka wa parliament buli mbaka wa parliament yafuna obukadde 103. Parliament y'omwenda tubadde tuwogerako eva 2011 paka 2016. Kati njagala obale ombaka wa parliament yayingira parliament 2011 nga nakati akyaliyo. Mu 2011-2016 parliament y'omwenda parliament ya spendinga obuwumbi 38
38.5 billion Ghana shillings nga bawa ababaka ba parliament ogula emmotoka era buli mubaka yafuna obukadde 103. Mu parliament ye 10 2016 2021 ababaka ba parliament buli mbaka yaweebwa obukadde 200,000 era nga parliament ya spending obuwumbi 64 n'obusente obugwamu buli mbaka wa parliament n'afuna obukadde 200,000. Mu parliament ye 11 eya 2021 paka 2026 ababaka ba parliament era baweebwa milioni 200 era parliament ya spending obuwumbi 110 kubanga waliwo ebyali byeyongeddemu constituencies zali ziyongedemu mulimu ababaka mulimu by elections nyingi nnyo kyovulanga zino sente nyingiko bawo obukadde 200 ne mu parliament ye 10 bawo obukadde 200 naye ate mu parliament ye 10 ya spending obuwumbi 64 tewaliwo nnyo by elections naye ate ku luno ba spending obuwumbi 10 kino kijja kitya nti omubaka kati tugeze nga Segirinya Muhammad yafuna obukadde 200 obw'oggula emmotoka kyokka ate n'afa. Then Nalukoola ate naye najja n'afuna obukadde 200 era obw'oggula emmotoka. Kati by election we zibeera nnyingi kitegeeza parliament efulumya sente nyingi ku eyo issue emu. Wabula mu parliament ye 12 2026 paka 2031 parliament egenda ku spending obuwumbi 166 n'obukadde 8 166.8 billion Ghana shillings nga buli mbaka agenda kufuna obukadde 315 kugula mmotoka mpya bagende maaso n'okubeera nga beeyagala naye nga ye abakubiriza n'alongo Anita Amongo naye gyayingizaawo mugirabye Rolls Royce era agenda maaso n'okubanga abategeeza nti ekyo kirabo ky'amazaalibwa bakamaabe bakimanyi bulungi nnyo nti alina omukwano mungi nnyo alina laavu nyingi nnyo yannamaddala eri emmotoka ez'ebbeeyi luxurious cars era ensonga lwaki asazeewo bamuwe ekirabo. Anita Amongo ebibuuzo we bijjidde yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ogumu mwaka gwa 1970 awo. Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ogumu ezisembyeyo zaaliwo mu 2025. Kati ebibuuzo byebuuzibwa emmotoka eyo baagimuweereza mu 2025. Ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ogumu eziddako ziriyo mu 2026 wakyabulayo emyezi egiwera 4 oba 5 sinakindi n'okusoba. Kakati era ebibuuzo byebuuzibwa kirabo kya birthday ewedde oba kirabo kya birthday eddako. Awo genda mu comment section naawe onteremu kiki ky'olowooza. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.